Kabaka w'eggwanga lya Saudi Arabia ateekako ne baminisita be bayingidde eggwanga lya Uganda wabula bo bakadaama bali eno bali mu kulwanira mukolo gwa Phoebe. Mu kifo ky'okuvaayo ne bakola obutambi obutandika okwemulugunya osanga bunaatuuka ne babwanjulira eyo nti munnange abadde twasindika okujja okukolera ewuwo munnange beemulugunya wabula bo basazeewo kubanga badisikasinga ku mukolo gwa Phoebe. Ebiteeteeyi nga we bitamunyumidde, wiivu nga bwekyamye, lipstick nga bwamulabisizza obubi, make-up nga bwatanyumye, akasajja nga we kali akampi, ate mbu emperekeze zimusinza okunyuma. Bali awo bali mu kudisikasinga maka ga muntu eyava ku kyeyo nga buli kyonna kyali alootako akiina mu kifo okwemulugunya kw'ebyo ebibaluma kyokka nga balaba n'obutambi bwa bannaabwe abali mu kweyimbamu omugwa beetuga. Ensonga ezo zonna tebazoogerako era tebaziwa matu olw'ensonga beetaaga biri ebibakwasa obujja, beetaaga biri ebirimu ebyobulogo, beetaaga biri ebibaleetera emitima emisezi, beetaaga biri ebya competition, beetaaga biri ebirimu okulemesa bannaabwe. Mu kifo ky'okwogera ku nsonga ezibaluma ddala ne beemulugunya ku musaala, ne mwemulugunya ku mpisi bwembi gye babayisaamu, ne beemulugunya ku ngeri y'obutabasasula n'obakozesa ennyo n'obutaba na budde buwummula. Muli mu kuzuŋŋana na Phoebe ali mu ggwanga erya Uganda eyakeera ku makya n'ava ku kyeyo nga mulamu, talina yadde wamuluma, sente ze nga bwe yazikola bwe bazimusasula, akozeemu byakoze, omukazi ataddewo bizinesi, takyatambuza bigere enfuufu kumukubako, omukazi akola ku TV, kwegamba buli kimu nga bwe yakiroota akifunya afuniddemu n'omwami. Gw'oli mu kiyumba otudde oggyeyo essimu weerikodinze otandise kuvuma ng'ebintu by'ovumira gwe tolina n'ekimu kye wali otuuseeko, nga gwe we bakugamba tulageeyo embaga yo n'emu toyina yadde ey'omu bitooke, bwe batugamba otulage ku kifaananyi kyo ng'oyambadde kadaali toyina yadde ekiteeteeyi ky'obutimba ekya birthday ky'otulaga, wabula naawe oli awo weegasse ku abo abamu abavuma n'oleka ensonga enkulu. Tutaddeyo obutambi bannamwe bali mu basalaasala, ono yeetaddemu omugwa yeetuze olw'embeera embi, igwe oli mu bintu bitalina makulu. Yenze adita page eno woba ogyetaaga ekyokukola okimanyi, linki ngibateerawo kutusanga ku YouTube channel. Obutambi buno tubukola nnyo, ojja bunoonyaako woliba obwetaaze nga weeyambisa YouTube channel eno. Bakadaama mulekeraawo okuwa ensonga ezitayina makulu. Mulekeraawo okuwa ensonga ezitayina makulu ne muziwa amakulu. Muyina ebintu ebibaluma bingi nnyo bye mwetaaga okudisikaasingako. Muyina ebintu ebibasumbuwa bingi nnyo bye muyina okupointinga out. Muyina embeera ebatulugunya ennyingi nnyo gye muyina okulwana muveemu, ng'abamu ku mmwe mulya na mmere entoge, abamu ku mmwe mukyebaka mu matoyireti, abamu ku mmwe mwebaka mu ttaka, abamu ku mmwe n'okulya temulya, abamu ku mmwe mukola nga temusasulwa, abamu ku mmwe ne we mulwala tebabawa byakozesebwa. Oli mu kudisikasinga mmado na mukyala we, muli mu kaweefube kaakusonda ssente mbusimanya mugulire mmado emmotoka naye nga wava ewammwe nga muli banaku, nga temuyina na kyakulya, temuyina na zigulamu nnyo, yadde kasabbuuni yadde amajaani ozze weekolere okutte ssente zonna mb'oziteeka mu mmado na mukyala we. Baawukanye. Lwaki mwawukana? Wamma ddadi katukusondere ogula emmotoka. Kyova olaba muva ku mulamwa ne mutuuka ekiseera embeera ng'ebayinze ne mukomawo eno ne mutandika otulimbalimba, ne mukomawo Uganda ne mulimba abantu nti omuwala bw'abadde mubi, naye nga gwe ssente zonna wazimaliyanga ku intaneti osondera abo boolabye bali musanyu olw'okuba mmwe mulimu eri mentalite y'ekigwagwa. Wano we ŋŋambira Phoebe, wamma genda mu maka g'ofumbe, no one cares. Omusajja wamulonda wekka, we were not there. Oli waddemba okukola buli kimu ky'oyagala era gwasalawo muntu ki gw'ogenda okuyita ku mukolo gwo ne gw'otoyite, era gwagenda okusalawo bani abagenda okuwerekera n'abatalina kuwerekera. Tokkiriza baneeno abaadiba ng'obufumbo bw'abalema bali mu nzaalo 8 bazadde abaana nga babazadde mu bwenzi kukusalirawo ky'olina kukola, era totukkiriza kwonoona mukolo gwo olw'okuba mbu ffe twagala okuteekawo ebiteeso ebyaffe. Abo abalina ebiteeso babiteeseze ku mikolo gyabwe. Abo abalina bye beemulugunya beemulugunyize ku mikolo egyabwe nga gituuse, naye ogugwo bakuleka otambuza obulamu bwo.
gw'osalawo kikyoyagaza obulamu bwo na kikyoyagala obulamu bwo bubeere. Nze nkwagaliza birungi byereere, nkwagaliza obufumbo obulungi. Yenze Shila Adita, mbaagala nnyo gwe kirumye weeteekemu omuguwa.